lwabeeranga lukulu omwezi gumala kukola ki kuboneka kuba tebayinanga zikalenda olidde kasikabaka kasanga gubonese kuba gwe gwawula ennaku ye verse si bwega Katonda yateeka ebyaka 2 mu bbanga byawulenga ennaku emyezi n'emyaka oba kyegedde tuli fenna kati ngenderako mu kitabo kye bayita ekya tugenzeko kati ku Pawulo yagamba ki Pawulo naye alina kyagamba Basasalonika oyo teyagoba sabbiiti n'agoba buli kimu tukayo golabe 2:16 Abasasalonika kitabo kyawo ekifanaganya erinnya bwe lityo Bakolosaayi kyekyo Abakolosaayi 2:16 agamba bw'ati agambe tuwulire kale omuntu yenna tabanenyanga mu byokulya oba mu byokunywa pulira oba olw'embaga oba olw'omwezi oguboneka oba olwa sabbiiti oba kyegedde nti waliyo omwezi oguboneka guno gwalinanga amakulu mangi oli yenna takunenya ng'olinda omwezi oguboneka kubanga gwalina amakulu mangi eri abantu ba Katonda kati mwabatali bantu ba Katonda mumanyi abatwala abavuga mubirabanga fa bali kuki babivaako kati bagoberera Girigoli kati muli ku Girigoli yakwata emyezi 7 nagiwa ennaku 3 emyezi 7 nenga omwezi ogwezi ennaku 3 ate ogumu naguwa 28 ate ogumu ati 29 abo Katonda be Roma kati February yali Februata yali mukyala kati nga babigobererezako ebyawe byekiki byokusamira ku Roma si myezi gya Katonda gy'Abaroma kati ko bagoberera ku ne batambuliza ebyabwe naye ebyo tugenda bigenda muna nnyo tuli ku topic yakola ki yakusiiba kyetwagadde obbalaga nti ekigambo ky'okugoberera wa mwezi ogubonese tulinda bulungi kubeera kyetubadde tuddako okugoberera omwezi ogubonese ndagalagasa bulungi kiri mu buufu bwa Katonda ky'obudde mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ziweranga ennaku z'omwezi 2 mu muki soomolero yatihi sirenga maze kulaba wa aftiru lero yatihi era mulye yidi nga mumaze kugulabako wembate mugula byala alaikum faakmilu iddata shabana 30 mujjuze nnako ameka kubanga gwekwese mujjuze nnako 30 ekyo kyekirambulukufu omwana Adamu yenna kyateekeddwa okugoberera bwotabigoberera tukugamba gwe sikalayo mu mbeera zo wakasera koko jjusa kana atera okutubuka ove ku butonde Katonda akuteekerawo ensonga zo sokusomera mu Quran kubanga obutonde bwewunyisa era omuntu bw'ateekeddwa okugoberera ennaku zino tubadde tusaala salatul maghribi ku ssaawa 1:15-17 ng'ate bulijjo tukimanyi nti salatul maghribi eyingira ssaawa emu ate mulimu lweyingira ku 12:45 mu meka sakazi wenagenda mu umura neewuunya wala Saudi Arabia eyo tuli ku semulongitude naye nga subuhi tugisala essaawa 10 ez'ekiro naye nga ate mambi ebeesazi ene 10 mambi batenda sata Saudi Arabia eri wano kumpi tuli ku semulongitude keri bwe tuba nga tugoberera ssaawa era essaawa zeedi zezimu neki eri zigenda okubeera 12 ng'akasana keememudde dda ak'essaawa 3:4 eziba ziwera 12 era kati agoberera essaawa kaba kaweddemu kati dola nti kiba kirungi nnyo n'omanya obutonde waliwo ne ka controversy ke nawulidde mu muzikiti ogumu nange esikundi timetable yaffe egamba 12 era nabagaye banne muve ku bya timetable ebintu bya Allah byatuwa bitumala olinaga kati mushalimedde mukimu bajje bate ennaku zino mushalimedde eri batuli muki bali mu .com era nemagamba mu .com era zizo dozinyini zikazi eziriyo tegeragasa bulungi ojja kukwata ombaka yatugamba ebiseera by'eswala tubipimira ku kiki ku njuba eyo nekiki n'ebisiikirize byayo kati ate gwe n'ogamba biki bikadde kati tulina apo esitulaga obudde bwaki ebyeswala oba oli ku bibyo muganda wange obusiraamu Allah yabuteekerateekera ku kikunneca butambulira ku butonde teknologiya atuyambako buyambi kugonza mbeera naye lwajja nga akontana neki
n'ebigambo bya Allah n'omubaka we Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nga tuteeka eri ebbali nga tuddeyo ku nnono nammwe tubagamba muddeyo ku nnono Bayibuli yalaga mwezi kati ekyebuuzibwa ekyamnakwana ky'okusiiba kwa Yesu kubanga egambye kama akutiba ala nabiyina min qabli tulina kusiiba nga abatukulembera waliwo obujulizi nga Musa yasiibaana ne Yesu yasiibaana lwaki tusiiba 3 kakati ebyo nnyini ne tutasiiba abatukulembera bweddayo emabega olabeyo nkiddamu ddayo emabega mu byawandiikibwa ne byosomawo nnyini Matayo nyemu ogende mu kyamateeka mwenda ogende mu Bwassekabaka ogenze ku Eriya mwana yasiiba beka olabe yamulagira okusiiba ani yamulagira okusiiba bonna basatu bazisiiba kaana naye si kiragiro kya Mungu abamu basiibanga na lwambeera ndowooza kati Yesu yali mu ddungu yandiridde kaki nga n'emigaati gyamulema okufuula emmere oba kisegeera ebyo tetugamba nti byamulema kubanga ebyo si byali bimuleese tetulinga bano Yesu tukakasa yali nabbi wani wa Katonda wa Allah wabeera nabbi wa Allah buli kintu kiyakola inyinya kitugamba mu Yokaana 5:3 buli kyenkola kyonna kiragiro kyani siyinza kola kintu kubwange kujja kola kyabakoze eki kyabandagirira kinjogera owulidde waliwo kyawulira kyayogera ng'ani amulagidde omutonzi we ntegerekese bulungi kyobudamu bikola abatuma abayigiza ba Yesu babitegeera bulungi 2:2 gitusomere abange mu Abayisirayiri muwulire ebigambo bino Yesu Omunazaalesi omuntu eyabalagibwa Katonda mu bigambo eby'amaanyi n'obubonero n'ebyamagero Katonda bye yamukozanga wakati mu mmwe nga nammwe bwe mumanyi oba kitegedde nti bino ebya Yesu byakolanga byazze bamulagiranga biki biragire kati twagala otuleetereyo ekiragiro kyonna nga kiva eri ewa Katonda ng'amulagira asiibaana ogenda mu kyamateeka otulegeyo olunyiri lumu nga todalagira Musa nsiiba meka Katonda bw'amala okulagira Yesu asiibaana nga vaaso ogifunye kakati oleete Yesu ng'abagamba nti namwe musiibaana kiragiro kirungi nnyo oba ntegerekese bulungi tukwata ekiragiro kya Yesu ne tukireeta Yesu bwe yali agamba okusiiba yatandikira wa sooka onsomereko mu kitabo kya Matayo essula 5:17 Matayo 5:17 ye wali asobola okusiibaana mu abo wanga okusiiba kwaba abasatu temwalimu kulya temwalimu kunywa wadde zonna basiiba dry ana bwe muntu kyazisobola olwaleero tozisobola tekyali kiragiro kya Mungu wabula kyali kigezo kya bwannabbi era ne nabbi yakyogera nti nze temunneeteekako ku by'okusiiba oyo yasiibanga 3 nga talidde naye gaffe bannabbi tuliisibwa ne tunywesebwa Katonda oba kitegedde kati kino tukugamba nti biri ebya Yesu Musa naani kati gwatugoberera olina okumanya nti dada mu buntu gwe ng'omuntu osobola okusiiba dryana oba tokisobola manya nti kyali kya bwannabbi tekyalina kiragiro kyaffe ekiragiro kyaffe tukisomye mu Yeremiya ojja kikuddamu okisome mu Zakariya ntegerekese bulungi Zakariya 8:18 tuli fenna ngera Katonda addamu alagira okusiiba era ng'alagira mwezi ku mwezi ku mwezi so si nti waliyo okusiibaana yalagiranga mwezi ku mwezi teri mwezi gwenakwana teriyo mwezi gwenakwana tuli fenna seka otuusewo temulowooza nti najja okudibya amateeka oba ebyabannabbi sajja kubidibya wabula okutuukiriza kati tubuuza Yesu atajja kudibya mateeka na byabannabbi bannabbi bano Katonda nga abawadde ekiragiro kukusiiba waliwo nabbi yenna gwe bagamba asiibaana bw'obanga tewaliiwo nabbi gwe balagira nti siibaana tokituleetera wano nti kitukwatako kola ki okusiiba ennaku 40 ntegerekese bulungi kasi bwese omuganda wange gwatogoberera lema bantu kulemesa kusiiba yingira mu kibiina ky'abakkiriza sebo Zakariya mutuuseemu 8:18 awo ekigambo kya Mukama w'eggye ne kijja gye ndi nga kyogera bw'ati bw'ayogera Mukama w'eggye nti okusiiba kw'omuntu kwa mwezi okusiiba kw'omu mwezi ogwokuna
n'okusiba okw'omu mwezi ogwokutaano mpulira n'okusiba okw'omu mwezi ogw'omusanvu mpulira n'okusiba okw'omu mwezi ogw'ekkumi mpulira kunaabanga eri ennyumba ya Yuda. ola wakwawudde okwo nga kwabaana baani ba Yuda. Era agenza ayogera ku miki ku myezi egyeyawulidde nti yali ku kigezo siwa kiri essebo kirira. Bwe yamala okusiba ennaku 40 emisana n'ekiro enjala n'eryoka emuluma. Mpulira Enjala yamuluma ku lunaku lwa 40 ameka ana ng'ani amulagidde okusiiba abadde mu taabu ze kiringa bw'onobeera mu safaari nga tolina kyolya. Abadde mu kigoze kye era n'akimalako ng'omukinga nnabbi wa Katonda n'akiwangula. Njala babo kuluma ku lunaku lwa 40 ntegerekese bulungi ng'eno yonna enjala ebadde tekuluma bw'otabeera nabbi biveeko ntegerekese bulungi. Kati wakati tukugamba muganda wange atuwuliriza era atulaba nti ensonga zetwogerako wano si zaffe. Ensonga zetwogerako ziri mu tteeka 183 Quran. Nga tulwamu okola ki okusiba kutandika okusiba essaawa yonna wiiki eno ejja nnaku 5-6. Kati gwe olwaliwo weetegereze era weetereze ogambe nti lwaki sisiiba tonakuyingira mu bakkiriza kubanga okusiiba kwali kwabaki kwabakkiriza. Seeko olw'obudde nsaba ngenderako kuki mu nsonga endala era ndowooza tumalirize neeno kubanga ndaba akaddeko kakuweddeko y'ensonga y'okulya ddaawo. Ensonga y'okulya bagamba tusiba omwezi mulamba naye tukeera kulya era nga tulya breakfast ate ne twefuula abasiibye n'akawungeezi ne tulya. Okusiiba basiiba budde bwa misana oba bwa kiro? Ekisooka ekigambo kusiiba kitegeeza ki? Wasiibye otya budde bwa misana? Ekiro obooza otya? Wasuza otya? Ekiro bakisiiba oba bakisula? Bakisula. Kati etteeka lyajjanga lyagira kola ki? Si kusula wabula kusiiba. So si kusula wabula kola ki? Kusiiba. Kusiiba. Kati gwe lwaki osula enjala? Kati gwe lwaki osula? Lwaki weebuzaabuza? Lwaki weemalamu wekka amagezi nga Katonda gakuwa? N'olulimi lubatuuyanya. N'olulimi ne lubatawaanya. Ntegerekese bulungi. Olulimi lwokka lubatawaanya. Kati mwanga tubakolere ki? Ekyokubiri ffe tetulina kye tukola. Ku kwagala kwaffe. Buli kye tukola kyonna kiba kiragiro kyani. Eyo mu aya. Aya Bakara. Aya Surat Bakara aya 187. 187. Bakara 187. Qur'ani egamba weti 187 kukkirizibwa kummwe mu biro by'ekisiibo okulabagana ne bakyala bammwe. Olabye we baawudde mu biro byaki by'ekisiibo okulabagana ne bakyala bammwe. Abakyala kyambalo kyammwe nammwe abasajja muli kyambalo kyabwe. Katonda yamanya nga mazima mmwe mwalinga mukema emyoyo gyammwe. Kale n'abasonyiwa. Kaakati mulabagane nabo. Kale mwegatte nabo munoonye ekyo Katonda kye yabagerera. Mulye era munywe okutuusa lw'eneebeeyolekera ewuzi enjeru kye kitangaala ng'eva mu wuzi enzirugavu kye kizikiza okutuusa ku kusala kw'emmambya. Olabye nti kye tusiiba kirambuluddwa kutandikirawa emmambya ng'esaze oluvannyuma mujjuze okusiiba okutuusiza ddala ekiro. Oba kitegedde kati wano emmambya emaze okusala paka ekiro musiibe wekiyingirawo. Kati tunde byetukola nga tubijja mu bbanga ebyaffe birambulukufu mwebenge byammwe birimu ebitege temutunenya ekibanga temuyina bujulizi buli kyetukola kyonna tukitambuliza ku bujulizi. Ekigambo kusiiba kitegeeza misana so si kiki kiro kyobda era Allah wabadde atemaatemye emiki misana kibayita okukola ki okusiiba. Lwaki yatugamba misana kubanga bwe tuba tukoze ekitutunula ekiro okujjako nga wasimuse busimusi nga tewalidde enjala leero keekuluma niwe oba weebase togenda kuwulira kiki njala kyobda atulagidde kusiiba nga tuli mukuki mukutunula tuyite mukatwako paka enjala weeneekola ki lweneegwa aluka kakase la'allakum
tatako atera seeka njagala bakitegeere esebo ne bookeera n'olya ne bw'olya akasepiki kalamba lazima enjala ino kuluma nkugambye ekyo budola mbaka Muhammad yakwatanga entendeze mmeka 3 n'ekikopo kyamaki kyamata oba ekyamazzi ntegerekesa bulungi n'agenda n'alya n'atambula era n'atulikomendinga era nga butuufu kikolera ddala bulungi nnyo titogenda kukwata kusiiba gwodooluze nti wonoolya ennyo ntegerekesa bulungi lwojja okubeera waliwo obujulizi bwonna okuva mu kitabo kyabwe kati katulabe bo basiiba eriyo bamwogeddeko ng'agenda nti yasiibaana ntegerekesa bulungi kati ngenderako mu kitabo kya Bassekabaka mwenda essula ya 19 ogituuseemu tandika ku nnyiriri olwokutaano okome ku lw'omusanvu n'agalamira ne yeebaka wansi w'omwoloola mulimu muno emiti bannange kale laba malayika n'amukomako n'amugamba nti golokoka olye n'atunula kale laba omugaati nga guli awali omutwe gwe ogwokeddwa ku manda n'akasumbi ak'amazzi n'alya n'anywa n'agalamira nate malayika wa Mukama n'ajja nate omulundi ogwokubiri n'amukomako n'ayogera nti golokoka olye kubanga olugendo eyabasoose yabadde futaali kati eyokubiri n'agolokoka n'alya n'anywa n'atambula mu maanyi ag'emmere amaanyi g'emmere olabye amaanyi g'emmere olya onootambula oteekeddwa okuzuukuka n'olya olwoka osobola okukola ebirimu ki twajjukira tukola malayo olunyiriri olwo lwaki yali abirya n'agolokoka n'alya n'anywa n'atambula mu maanyi ag'emmere eyo ennaku 40 emisana n'ekiro n'atuuka e Kolebu okitegedde oyo yali agenda kusiiba naye newabadde yali agenda kusiibaana ng'agenda kusinkana Mukama Katonda we era yazuukuka ekiro n'akola ki n'alya ddaako yazuukukanga olw'obukulu bwa ddaako malayika yamuzuukusanga na buzuukusa nga imaamu bw'atuzuukusanga yaziina Muhammad agamba nti tasaharu fa inna fi suhuri baraka muzuukuke mulye ku ddaaku kubanga okuli ku ddaaku okwo mulimu emikisa temunoonya mikisa muginoonyeze mu kiro ekyo Katonda akakasembayo mu kiro mujja gifuna katugenze ku mundagaano empya kati ebyo byandagaano nkadde kati ngenderako mu ndagaano empya essula ya 27 ebikola by'abatume mwendisebo essula ya onyirirwa 33 agamba bw'ati agambe tuwulire awo bwe bwali bunaatera okukya mpulira Pawulo n'abeegayirira bonna kuno nno kwali kufukamira eri malayika yakikoze kati ono akulidde delegation ku luno yakoze eki yavudde naye Katonda n'azuukusa malayika kati wuno nanyini kubawandiikira ebitabo 14 alimba n'alina abeegayirira buki era obugimu bwammwe mugaana naye bantu mwe mweyisa bubi nnyo Pawulo n'abeegayirira bonna okulya ku mmere mpulira ng'agamba nti leero olunaku lwa 14 mpulira ze mwakalindirira nga musiiba ne mutalya kantu yabazuukusa kiro nga bunaatera okukola ki okukya bazuukuke balye kaki balye ku mmere balye eddaaku oba ntegerekese bulungi kati gwali yatulaba oli wekubagiza weka bakyusa entebo y'okulya ne mwerimbanga muve mu by'okwerimba okujjako mukwate bayibuli eyo mugituwe ati mwotebagasa kyebambeegayirira okulya ku mmere kubanga okwo kunaabalokola okulya emmere kulokola abasiraamu balokoka bulijjo okukigambo kulokoka twakitegeera naye mulyayo mwerimba tuli balokole naye ebintu byonna ku bayibuli byeyogera ate mukuba biki mukuba bikube mwetereeze seka wange njagala kukutasebo nga onta tulina eki akasembayo akaterekeka keeka yidi no naye bagituvunaana kati batuvunaana yaki nti lwaki mulya yidi lwaki tulya yidi nga temulina bujulizi teriyo musiramu kyakola okujjako nga kirina obuki era ekiba tekirina bujulizi kuga nti tujjire wano bira yidi eriko obujulizi sokodde mu Quran
Ojokuta soto Bakara. Mwendi mu Bakara. Omaleyo aya gye waleese 185. 185 Mpulira. Egamba bweti. Omwezi ogwalalekibwa okusiiba gwego omwezi gwa Ramadani ogwo gwakira mu Quran. Mpulira. Kulw'okulungamya abantu n'okunnyonnyola obulungamu. Mpulira. Era njawuzo eyawula wakati w'amazima n'obulimba. Mpulira. N'omuntu abali mu mwezi ogwo ateekwa agusiibe. Mpulira. N'oyo abeera nga mulwadde. Mpulira. Obanga ali mu lugendo. Mpulira. Alina okubala n'asasula ennaku z'atasiibye. Mu nnaku endala ezitali mu mwezi gwa kusiiba. Mpulira. Katonda abaagaliza bwangu era tabaagaliza buzito. Bwe busira. Muteekwa mujjuze. Kati gwe atuvunaana ebyokusiiba ng'olabanga ebizito. Fe Allah yatwagaliza bwangu, tatwagalizangako buzibu. Okusiiba kuno bwe bulungi bwaffe, bwe bwangu bwaffe. So si buki buzibu. Kirira. Walitukabbiru agamba. Walitukumilu al-idda walitukabbiru Allah ala ma hadakum. Era muteekwa mujjuze omuwendo gw'ennaku. Mpulira. Era mugulumize Katonda. Era mugulumize Katonda. Kwekyo kyeyabalungamya. Kyatulungamiza okugulumiza Katonda. Nga mumaze okujjuza ennaku ziri. Mumaze okujjuza ennaku 3. Waliwo akaddeko okugulumiza Katonda. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahi alhamd. Luba luno bukyolo. Olunaku lwa Eid. Era ne wansi awo bakinyonnyola bulungi nnyo mu paragulaafu ndowooza ojja kuba yakusatu ku nsonga. Paragulaafu yakusatu. Paragulaafu esembayo. Katonda yamaliriza ekitundu kino ng'agamba nti era mwogerenga ku Katonda kulw'okubalungamya. Mpulira. Mu kiseera bwe mubanga mumaliriza okusiiba kwammwe. Mpulira. Nga muleeta takibiira nga bwe tuzireese. Mpulira. Nga mumwebaza olw'okubasobozesa okutuukiriza amateeka ge n'okumugondera. Okitegedde? Kati gwatu ave aliyo n'atuvunaana lwaki tukola kino. Weerabidde fere ekintu buli kye tukola kyonna kiriko obuki kiriko obujulizi. Tetuna kye tukola kiri waaki. Ddayo mu Zakariya tumalirize ne Zakariya. Na bano we bamaliriza okusiiba kyaddako kyali ki? Tuli mu Zakariya 8. Zakariya 8. Producer abadde ngambye nti line ya Yeremiya eyo mukoledde nnyo ey'okusiiba omwezi omulamba. Tujja kugiddamu ssibu. Zakariya 8:18. Zakariya 8:18 olwabiri. 8:2 agamba bw'ati. Yes. Bw'ati bw'ayogera Mukama w'eggye nti mpulira. Oliba oli awo amawanga ne gajja. N'abo ababeera mu bibuga ebingi. Era ababeera mu kibuga ekimu baligenda ku kirala nga boogera nti tugende mangu okwegayirira ekisa kya Mukama n'okunoonya Mukama w'eggye. Era nange ndigenda. Weewaawo abantu bangi n'amawanga ag'amaanyi balijja okunoonya Mukama w'eggye mu Yerusaalemi n'okwegayirira ekisa kya Mukama. Bw'ati bw'ayogera Mukama w'eggye nti mu nnaku ziri abantu 10. Oli mu sura ya kumeka? 8. Kirira. Eya 20. Okyali mu nnyiriri 2. Essebo. Genda mu maaso. Abantu bangi n'amawanga bw'ati bw'ayogera Mukama w'eggye layini esembayo nti mu nnaku ziri abantu 10 balikwata okuva mu nnimi zonna ez'amawanga balikwata ku lukugiro olw'omuntu Omuyudaaya nga boogera nti tuligenda nammwe kubanga tuwulidde nti Katonda ali nammwe. Simundo 11 ndowooza wali ansa gye njagala. Bw'ati bw'ayogera Mukama w'eggye nti okusiiba kw'omwezi ogwokuna n'okusiiba okw'omwezi ogwokutaano n'okusiiba okw'omwezi ogw'omusanvu olwa 18 19 kirira n'okusiiba okw'omwezi ogw'ekkumi kunaabanga eri ennyumba ya Yuda okusanyuka n'okujaguza awo mbadde njagala n'embaga ennungi. Okitegedde nti ebyo we biggwa wabeerawo okusanyuka n'okujaguza eyo nga mbaga nnungi. Ebambaga kibayita Eid. Ne mufumba piraawo. Era mbaga mu Luwalabu kibayita Eid.
Eidu. Eidu. Chobola bana ba Isiraili basaba Isa. Abasize Maida. Ngaida. Aidan. Ngaidi. Buli wolya ku mmere. Laini eno kanjisome. Yeremiya 3:9 laini ya 9 egamba bweti. Aliwa Yeremiya yali nabbi wa amaanyi. Bigambo bye tetuyinza kubireka tutwale ebyabasumba abasiiba wiiki. Awo lwatuuka mu mwaka ogwokutaano ogwa Yekoyakimu mutabani wa Yosiya kabaka wa Yuda, mwezi ogw'omwenda nga ye Ramadan, abantu bonna abali mu Yerusaalemi n'abantu bonna abava mu bibuga bya Yuda ne bajja mu Yerusaalemi ne balangirira okusiiba mu maaso ga Mukama. Segedde twagambye nti okulangirira okwo tekwali kwabwe. Twazze mu nnyinyo olwokuna n'olwokutaano nga lyali tteeka Katonda yali Yeremiya n'alagira Baluki ng'alagira nti nsibiddwa siyinza kuyingira mu nnyumba ya Mukama. Kale genda gw'osome mu muzingo gw'owandiise ng'ojja mu kamwa kange ebigambo bya Mukama mu matu g'abantu mu nnyumba ya Mukama ku lunaku olw'okusiibirako. Kati gwali yatuuliriza tukugamba nti teweeryazaamaanya Ramadhan ogirina mu kitabo kyo naye era eteekeddwa okusiibwa naye munnange abasumba bammwe omanyi Allah subhanahu wa ta'ala tukakasa mu Qur'an atugamba nti abantu abanyola ebigambo bya Katonda tebakkiriza mu mukolaki Katonda alagamba kino kati ate ne babalowozesa nti boogera bya muki minal kitabi wa ma huwa minal kitabi kati ate biri mu kitabo ne babikola ki ne babijjawo kyobudde yali ngatugamba nti balinga obulogoyi yahmilu asfara obwetisse kiki ekitala ng'ekitala kigenda kubusaanyaawo naye nga temumanyi nti kiki kati nawe kitemwata terwandagadde mubeere bulogoyi mukomeewo ebitabo mubuyina mukomeewo musiibe wemukakasa nti muli bakkiriza wemunaa musiibi wallahi mujja kulaba ng'embeera yetereera nga tewali akoze eki akutte ku mukono biidhinihi taala. Masha Allah wa barakallahu fikum. Pozi waliwo hadithi etera obbatawunya ey'okusiiba shayitaani okubanga zikoze eki zikaligiddwa tujja gireeta nga tulese nanyini kugireeta insha Allah tujja gyanukula insha Allah. Mubuufu bwa hadithi lwaki amabaala tegakola n'embizzi edibira ku mida? Basiraamu mwe abali embizzi mwe abanywa omwenge shayitaani ebeekaligiddwa ekema bano abanyimagwo bonna nolamanzaani ekitegeeza shayitaani ekema abatali basiraamu okutamiira ebeekaligiddwa amabaala kwe gwakwegendereza buli wamu. Wabarakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Tetugenda kusukeka tubayanziza ba Enjiri TV bikoze bitya mutulinde insha Allah wikeja tugenda kubayambako tegeera ebigambo ebimutategedde mu video gitwakola wiki wedde. Wabarakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.